obuwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliliza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, amwena abali ku mukutu guno ogwa UNIQE Media tubalamusaako nti mwasiibye mutya, mwasuze mutya okusinziira ku nsi gy'olabira ne time gy'olabira mu video eno. Tubeebaza kubanga mwekuumidde ku mukutu guno ne mulekawo emirala gyonna. Mukutu guno togenda kusangako nnyo message zaawukana ku bya Katonda era obamanyi toyagala bya bwa Katonda nga wasubscribinga totegedde vaako. Vaako kubanga we are sorry to tell you naye togenda sanko bitakwatagana na bya Katonda. So mwenna abaagala message eziri mu kowa eryo tubaagala nnyo era mwebale kuba mu subscribing, okusharinga n'okulayikinga, abakomentinga nga mutulungamya tubeebaza. Naye ate abakomentinga nga muvuma obanga mutyoboola muwemula imwe tubasabira Katonda nammwe mbeeko eddala limutuukako ery'okutegeera abayambe. Samikege mannya gange Selwima Roland ku kamera kwali nnyo kulaba nga ate buli kimu okifuna loud and clear. JS munoonyeko ddagala liri habo. Jjukira ajja kujjanjaba tusabe Katonda abeere nga akuwonya. Yoshtech munoonyeko ebintu byonna ebikwatagana ne tekinologi, ebintu byonna ebikwatagana n'okubeera nga ate laptop yo yayonoonese, munoonyeko ajja gikuteerereza bulungi. Olina website gy'oyagala okuzimba, olina app gy'oyagala okukola ya business yaki, munoonyeko. Nkiddamu bya ssente. Gendayo ng'olinawo ka budget, si bya bwereere. Ate n'ekirala balokole mutandi muyinga okuwagira balokole bannammwe
muyige okwewagira otherwise teri agenda kubeera nga ate abawagira. Kale awo olunaku olwaleero nkomyewo ne Sister Prossy. Sister Prossy mukomezaawo. Sister Prossy yalikoko emabegako atwalire ddala akabanga. Ekinkomezaawo lwaki mukomezaawo waliwo bye twayogerako emabega samoni ze twakola ezikwatagana ku bakyala. Abakyala ne batabuka, abakyala tebavuma naye abakyala baalaga nti oba bye tusomesa oba bye twasomesako tetwalina mwoyo mutukuvu. Kale nengamba kanoonye ku Sister Prossy antegeeze era omulama wetukuba bantambuliramu olunaku olwaleero obuvunaanyizibwa bw'omukyala mu kkanisa. Omukyala alina kweyisa atya, biki by'alina okukola mu kkanisa, alina kwambala atya, alina generale omukyala alina kubeera atya mu kkanisa. Naye kansokemu omukisa yeyanjula babuuzeeko tuwe essaala then tube nga tetweyongerayo. Kale Sister Prossy Mukama yeebazibwe. Amiina se. Ombuzeeko. Tuuse. Mbaze n'otuuka. Ekisa kya Katonda. Amiina. Neyanziza olw'omukisa gw'ompadde. Ate era neebaza Katonda ku lw'olunaku luno olwaleero kubanga atutuusizza wano ate era nga tuli balamu ne tusobola okuddamu sisinkana mu kulusana. Ekitiibwa kya Mukama kisigala kidde ekyali. N'ekirala sineweseyanjula amanya nze Sister Prossy. Ekkanisa yange mwenva naye etali yange ya Mukama wange Kristo Yesu. Abagiyita evangelism olako Ministry International. Tuyimirira bbamba Mukama waffe gye yatusimba gyenva okujja mu kifo kino. So neebaza Katonda kubanga ntuusizza era neebaza olwammwe mwenna abawulira abalaba ne muwulira. Neebaza Katonda ate era n'ababikula amaaso abayiga ne muyiga. Ekyo kitiibwa kya Mukama, tusigala twebaza Mukama. Ngenda okusaba nga tugenda mu maaso. Tusooke twebaze Mukama. Tuyimirire maaso ga Katonda tumwebaze olw'ekifo kino. Ate omulungi nkwebaza ku lunaku olwaleero. Nkwebaza ku lw'abasajja n'abakazi abawulira abagenda okulaba ebifaananyi abagenda okuwulira eddoboozi lino gye lituuka Mukama. Nkwebaza ku lwabwe era nkwebaza ku lwa bonna Mukama olunaku luno olwaleero nga tuli mu kifo kino. Nkwebaza era nkuyita Omwoyo Omutukuvu jangu ofuge. Tujjawo okumanya kwaffe, nze nzijjawo okwange nga nze omwana w'omuntu. Nkuyita Maama Omwoyo Omutukuvu jangu ofuge okwate ku musajja oyo oba omukyala oyo eyeetaaga okuwulira ebigambo ate nange onkozese osobole okuyisaawo ebyo byennyini by'oba oyagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Okay. So akano kanjirewo obadde osaba n'enkulira ng'ogamba Maama Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu Maama. Maama Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu yes. Nze nga nze mu kutegeera kwange kubanga buli omu alina okubikulirwa kukwe. Kusinziira Omwoyo Omutukuvu nga bw'amubikulira. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu tugendeko mu Yoweri katono. Yoweri. Katono tusome tulabe Yoweri 2. Yoweri 2. Yoweri. Yoweri 2. Bayibuli tulina ya Luganda. Yoweri 2 etugamba olwa 28. Etugamba nti awo olulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe. Batabani bammwe ne bawala bammwe bakola ki? Batabani bammwe ndifuka ku mwoyo gwange bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe baligula era nsome nyizoba sobola baliragula bakadde bammwe. Baliragula bakadde bammwe. Lwaki njogedde ekigambo ekyo? Omwoyo Omutukuvu asaasire nti ekisingira ddala obukulu mu
sene y'abalamu tuli guno omulembe gwe tuliko ekigambo kya Katonda kyayogera dda nti alifuka ku buli muntu yenna alina omubiri alimufukako omwoyo we naye nze nganze mu kutegeera kwange oba mu kubikkulirwa kwange omwoyo omutukuvu bwe mutegeera oba n'ekifaananyi kye mutegeera mu kifaananyi ekya maama anti maama ye mukyala kugamba in fact maama ye muntu gwe tulaba nti maama yandibadde omukyala afaayo omukyala consoling kugamba omukyala nti ali comfort naye wobeera awe abantu mwali mubaddeko kubanga omukyala ye muntu gwolaba nga asobola okukamfatinga bw'aba akusanza asobola oli mu mbeera gy'oyitamu omukyala kitone kirungi nnyo naye ng'ate oyinza okwesanga nga waliyo omu amanyidde mu kirala kubanga Katonda munnange kolaze endala naye nze mumanyidde mu kyomwoyo mu kyamaama kubanga maama ye muntu ali awo ali comfort eri buli kugamba maama yagatta yayamba yasaasira kubanga kakati olaba omwana ayinza okwonoona taata n'agamba laba kino ekyana kibi naye maama abeerawo omwana wange bwe bamusiba mukomera bw'aba agenze mukomera maama yagamba bannangerera omwana wange ye bannange omwana maama aba n'obulumi bungi because nti oba olw'okuba yazaala simanyi kale naye oba kiva eri Katonda naye olw'okuba nti oba yazaala ndowooza oba taata naye alina ebimuteganya sayidi kale tugende naye ekyamaama ng'onyonyola maama okisudiyizzaamu nnyo naffe abasajja ebintu ebyo tubikola yes mubikola naye anti omwoyo omutukuvu ate ye wanjawulo asukkawo nti kati ku kya mwoyo omutukuvu kiri kyoyendo ekituufu ndi ku kya maama kati anti ombuuzizza maama omwoyo omutukuvu ombuuzizza nti omwoyo omutukuvu maama ye mwoyo omutukuvu kati nenkubwa ekifaananyi naye ngaekyo ekifaananyi kyenkubulira kyekituufu maama bwe yandibadde oba maama bweyandibadde kyenkubulira kyekituufu kubanga ye mwoyo omutukuvu wadde tulina bamaama ate abatala yes naye nga maama bwe yandibadde maama yandibadde nnyo so mwoyo omutukuvu maama lwa nsonga afaayo kale leero njagala onnyinyonnyola obuvunaanyizibwa obw'omukyala mu kkanisa generally nebaza Katonda maama oba omukyala kubanga era munange ekigambo kya Katonda kiramu nti amaka oba maama oba ekintu kyonna kye tuba mu nsi eno y'abalamu kiva mu maka ate n'ekigambo kya Katonda kiramu era munange weewuunye kanisa etandikira mu nnyumba si weewaawo kyava agamba nti alireka kitaawe ne nnyina neyeegatta n'omwami we ne baba neyeegatta omuntu omu nti kati kyonna gye kisembera kyonna kiba ki wamu kirina kwegatta ne kiba wamu naye mu ekyo ekintu ekimu waliwo ekintu ekisinga okubanga kisingako nnyo ku kinne katugeze nti wakati w'omusajja ow'amaanyi waliwo omukyala ow'amaanyi emabega nga waliyo emabega w'omusajja oyo alina amaanyi oba ayimuse waliyo omukyala ow'amaanyi amuli emabega akola bye mutalaba byonna ffe bye tutalaba oba yali ani tetumanyi tetwetaaga mmanyi oluusi kuba tuba tetumulaba naye nga ekyo kyonna gye kiva wabaayo omukyala ow'amaanyi nti omukyala nga ye omukyala omulimu gwe ndowooza twogera ku mukyala ali mu Kristo omukyala nga omukyala mu kkanisa omukyala yandibadde okusookera ddala byonna nga tukyabitadde wali yandibadde omukyala okusookera ddala byonna yandibadde omukyala omukkakkamu ate omwetowaze omuntu omwetowaze yatya yabeera atya omuntu omwetowaze ye muntu gw'onoosanga kubanga katugambe
waliwo abantu oyinza osanga omuntu nti munnange nze omanyi nze Mukama alina bye yansumululamu kubanga ngaffe abali mu Kristo twogera bingi nti nze naye omanyi anina ekintu kye nali nkola nali nyomba nali nyuma nali ndi mukambwe nnyonnyonnyo naye Mukama yabinsumululamu naye ng'ayogera ekyo kubanga tewali kimunyiizizza oluusi ayogera ekigambo ekyo kubanga talina kimukoze eki kimunyiizizza naye we wabaawo ekigambo kyonna ekiri kaŋŋambe ekiri negative ekimujja mu mbeera nga kimujja mu mbeera awo olabira ddala neca y'omuntu kubanga ekiva munda ekiri munda kyekikola ki kyekifuluma nti olw'okuba munda omuntu oyo obugonvu bwe obwetowaze obukkakkamu kiva munda kati olw'okuba ekintu ekyo kiri munda kiri munda kubanga ne Bayibuli erina weetugambira nti kansooka ennyinyoyo kino kyokenjogera ekyawandikibwa kikuba tekigenda kwogera walala naye olw'okuba nti ekiri munda kyekifuluma omuntu oyo singa wabaawo ekimunyiiza ojja kumanya omukyala mukkakkamu oba si mukkakkamu omukyala mulungi nga mulina mwagalana oba omuntu yenna nga muli bamukwano alimunafunamu bakyankalanyaamu n'abali mu Kristo kubanga njogera ku muntu wa mu Kristo kubanga gwe mmanyi mu nsi navaayo omwoyo omutukuvu yanzijayo nankyusa kuba nange mu nsi nali birala naye olw'okuba nakyuka nempulira omwoyo omutukuvu nemutegeera nansomesera nga andaga nga abantu bwe tulina okutambula nga nze bwe nina okutambula nga nze naye omuntu yenna omukyala yandibadde mugonvu era omukkakkamu omwetowaze yo omuntu atayomba omwetowaze yoyo anyiiga n'owulira ekifuluma munda mu ye singa wabaawo ekimugjeeko n'afulumya byayogera bino bye bisobola okulaga nti ono omuntu mwetowaze oba nedda singa anyiiga kyafulumya amangu ago nga yakanyiiga mangu ago waliwo ekisobola okumuvaamu so awo olabire ekiri munda mu ye nti omuntu ono nno banaye mwetowaze kubanga Bayibuli etugamba batulabira ku bikolwa byaffe naye ate waliwo ebyokungulu n'ebyomunda so generally kyensinza oyiga nti omuntu yenna ne waataba ndowooza mukyala otegera nnyo kikyali nga waliwo ebimujje mu mbeera ng'alina challenges zayitamu kubanga bannaye waliwo era omuntu ava mu mbeera ng'anyize n'akubawo ekigambo n'okwata ku mutwe naye nga mbadde sikimusuubiramu ono be bafaani kubanga osooka n'olaba ng'asiiga akazigo kubanga oluusi ayinza okusiiga akazigo byafulumya nga ebyo byo yabitegese naye kiri munda kiri nakyo era omuntu nga ddala mwetowaze aba nakyo kubanga Katonda aba amukyusizza aba amufudde ekyo kati oyo bwe kigwako obugwi ng'anyiiza olaba mangu kyasooka okufulumya awo okakasiza nti omuntu ono ali bw'ati n'ono ali bw'ati so wadde ogamba byonna nga bikyali waliwo omukyala yandibadde mwetowaze omukakkamu ate nga mwetowaze kyekisookera ddala mu byonna omukyala yandibadde mukkakkamu era nga mwetowaze omukyala ali mu Kristo alina okuba nga musengejji ng'asengejja ebigambo wakati mu njogera wakati mu ntambula waliyo okuwaawaala buwaawazi n'oyogera bwogezi bigambo ffa ebyo ebintu si bya bwa Katonda omwoyo omutukuvu abikyawa kubanga atugamba tube n'omwoyo w'amagezi wakati ng'oyogera ne banno tolowooza nti n'ogenda bikola mu nju yo yokka ekifaananyi ekyo eky'omuntu omutuufu kirina kulabikira mu public so kati buli wobeera mu public oyo omuntu omutuufu bamumanyira si kyoli mu public ate era n'ewaka kubanga n'ewaka mmanyi oyinza okuba nga olina abaana oyinza okuba kubanga charity begins at home so kati olw'okuba nti ekintu ekyo kiviira ddala munda omuntu oyo alina okuba nga mukkakkamu nga mwetowaze ajja ayigiriza eggwanga kubanga omukyala omulungi ajja kuba nga alina abaana abalungi ajja kuba nga alina abaana abalina empisa abawulira kino mami takyagala
naawe munno muleke musonyiwa ajja kuba n'ekisa eri munno ajja kunyiiza tutte ssente zo mitwalo gyo nga 5 omuleke omugambe mukama mukwasizza okitwalira awo nga tonyiize ekikufulumyemu si kibi towulidde bubi kwegamba okakkane kubanga yoyo mwoyo omutukuvu mwe tulina okutambulira. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshitech Services, empowered by innovation. Bayibuli etugamba mu Baluumi 8:14 nti abakulemberwa omwoyo omutukuvu abo be baana ba Katonda naye tolowooza nti abakulemberwa omwoyo omutukuvu balina kuba basumba bokka balina kuba ba asha bokka. Ffenna abakkiriza erinnya lya Mukama waffe Kristo Yesu tulina kutambulira mu kigambo kya Katonda nga tukulemberwa omwoyo omutukuvu. Omukyala yenna ayina okuba intercessor nga yeegayirira kubanga tuli bazadde. Yensonga lwaki omukyala oyo ayina okuba nga yeegayirira kubanga ye buli lwayimirira ayina bingi byayina byasobola okulongoosa omwami watasobola kubeera kubanga Bayibuli erina bwetogerako mu Peter tuli kitonde kinafu kibya kinafu naye ate munnange ekyewuunyisa nti tugonda mangu. So kati omukyala yenna kimugwanira okuba omugonvu omwetowaze omukkakkamu omwegendereza wakati mu kasiponji kalaze waloola kate n'osirika amma tugenda kweyongerayo tofaayo naye Roland andi katokimanyi kati siponji tomanyi siponji kyekakola wadde oba omuwulira tokimanyi Roland ebintu olumu abadde akalabye yafudde kimumbu kasita kyamuwulira naye tomanyi kyekakola amma tugende mu maaso tugende. So omukyala omu kkanisa alina okuba omwetuwaze ddala ekyo nno nkiddiramu ddala bannange abooluganda tuganye okulokoka ng'abakyala. Ekisookera ddala osanga omukyala mwegayirizi yeegayirira mu kkanisa afaayo nnyo neyeegayirira naye nga munda mu ye bannaye waliyo ebifuluma ng'afuluma ebigambo ebibi ekintu ne kimugwako bugyawo ebusungu kubanga ebyo ebisuubire omwoyo omutukuvu akugamba nti bamangu wakuwulira olwengawo okwogera kyekigambo kya Katonda bamangu wakuwulira lwangawo okola ki okwogera nti omukyala yenna bw'oba bw'otyo ng'oyanguwa okuwulira naye okwogera olwawo kubanga osooka okusengejja byogenda okukola ki okwogera at least awo kikwanguyira n'okugamba Mukama saasira kubanga ffe tuli beegayiriza. Nze kyensinga okumanya omukyala yenna yandibadde mwegayiriza ate si yekka n'abasajja naye ffe kitukakatako kuba tuli bamaama tuli bamaama b'eggwanga kikukakatako. So kati olw'okuba nti omukyala aganye okukyuka tuganye okwerongoosa ng'ekkanisa ffe nnyini ffe tuvaako emberereze ekkanisa okuyiikayo abakyala yes tutya
obadde okimanyi nti omukyala avaako kati kale katusome ku kigambo kya Katonda. Abakyala kale tuli ne Sister Prossy tugezaako kusomesa omukyala engeri gy'alina okubaamu mu kkanisa. What are the responsibilities? What are the what? Ekitegedde byayogera biyinza okuba biyinza okukunyiiza naye yajja baabyogedde ng'emazima. Kirungi kyalina byayogera biri backed up ne Bible. So obeera eyo n'ayogera ekikunyiizizza, ddayo obuuze Mwoyo Mutukuvu, tovuma. Omanyi bwe buzibu bwe tulina kati ne bafaani. Kyukodde mu bwa disciple tulaba Ibulayimu. Ibulayimu yalinga ne mukyala we ng'agumiikiriza era nga yawulira eddoboozi lya Katonda. Naye olw'okuba nti omukyala yaggwamu mangu essuubi, naggwamu essuubi ndowooza n'alaba nti okwagala kwa Katonda tekuukolebwe, n'atandika okugamba nti Katonda nnyimye omwana, nti Katonda ndese okufuna nze omwana. N'agamba nti kale, n'agamba Ibulayimu kuba wano wakyambuzeewo kati. N'agamba Ibulayimu pozi omukyala ye yaleeta amagezi ago. Yali afaayo. Nsaba kunsomerako awo. Yakwatibwa Ibulayimu ekisa. Sura ya 16 tandikirawo ku 16 berye tandikirawo ku lugwano ku lusooka. Okay. 16 olusooka. Salayi Salayi mukazi wa Ibulayimu n'atamuzaalira baana, era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agali. Eyokubiri, Salayi n'agamba Ibulayimu nti laba nno Mukama anziyiza okuzaalanga, nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange, mpozzi ndifuna abaana mu Ibulayimu. N'awulira eddoboozi lya Salayi. Wekiri neyongereyo mu 3. Kale osobola okweyongerako awo kati. Salayi mukazi wa Ibulayimu n'atwala Agali Omumisiri muzaana we. Ibulayimu bwe yali yakamaze yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulayimu musajja we okuba mukazi we. Kakati ndowooza olaba, naye ng'ate teweerabira wano nga era nga tuvudde ku ekyo, teweerabira no mu 12 Mukama Katonda ng'agamba Ibulayimu nti va mu nju ya kitaawo, va mu nsi ya nnyo era awali ekika kya kitaawo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga. Era ng'amugamba kugamba yakola naye endagaano, ng'amugamba nti va mu nju ya kitaawo kubanga yalina mukyala we, era n'amugamba nti ezzadde lyo muggwa mweriluweerwa ki omukisa. Naye ekisuubiza kino Ibulayimu yali akimanyi, naye omukyala amugambye atya nti Katonda nnyimye abaana, kwata omuzaana wange. Era oluvannyuma lw'ekyo omuzaana yazaala omwana ye Isimayiri. Kati awo Ibulayimu amaze okwonoona, avudde mu maaso ga endagaano agisse. Naye nga Saara omukyala Saara olaba ndowooza endagaano amaze okukola ki okugita abyonoona. Naye era Katonda mwesigwa kubanga yatwagala, naye n'amala n'amugamba nti Ibulayimu dda mu maaso, tambulira mu maaso gange, nange ndiragaana ndituukiriza endagaano gye nalagaana naawe. Era omusajja ono bwe yatereera bw'ati n'alyoka azaala Isaaka.
so kiva kuki kubanga omukyala ono kinene omukyala asobola okuwangula omutima gw'omusajja tulaba mu lubereberye 3 wano nga lubereberye akabasa we kajjira ensi yonna bwe tuviira ddala mukama ensi yali yatuwa ennungi ey'okwesiima etalimu kukaaba tulaba wano eno Katonda n'ayogera nti okusatu lubereberye 3 olusooka essula esooka olwokusatu Katonda n'ayogera nti wabeewo si 3 yakumeka si 3 sooka oleke tulabe omulabe bw'ayogerera ne Eva n'aleeta ekibala chapter 3 verse 2 wow mu sura 3 n'agamba omukazi munsonyiweko lubereberye 3 eyo olunyiriri sura 3 olunyiriri olwokubiri lugamba nti omukazi n'agamba omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti gy'omu lusuku tulya wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda nayo wakati mu lusuku wakati mu lusuku tetulya wakati mu lusuku tetulya olwokusatu wabula olwokusatu lugamba nti wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti tetugulyangako munansonyi amaaso gange gannumaaluma leetangezeeko bwenanga oluganda lumpa obuzibu osoma naye nsome ki olubereberye chapter 3 verse 2 yes omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti gy'omu lusuku tulya wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa olwokuna omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa olwokutaano kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe muliba nga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Olw'omukaaga omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga kwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Kati ndowooza olaba nti byonna akabasa konna kava ku mukazi. Kitegeeza ki nti omukazi kitundu kinene abakazi omukazi waggwamu amaanyi n'amenyebwa nti kitundu kinene nti byonna byamenyebwa lwa mukazi. Okwonoona kwonna kwabawo lwa mukyala si weewaawo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliliza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers,
sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawaanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ekitegeeza nti ife abakyala ng'ekigambo kya Katonda kiri ekyogera mu Peter nti tuli kibya kinafu, tunafuwa mangu, tuggwamu mangu amaanyi, naye ng'ate tuli kinene kuba tuyina ate okumatiza kunene kwe tusobola kubanga guno omubiri gwe twavaamu ndooza lwakuba twavaamu gugwo olw'okuba nti omukyala yava mu musajja goba wasigaza oba olina ekiri kye wasigaza ekyobugumunze wampaako kitono kubanga ne ku kibi omukyala yanguwa okwonoona. Weewaawo sikulimba Prossy omukyala yanguwa okwonoona kati gwe tolabye bino by'olabye mbirabye. Katonda yagamba atya? Katonda yagamba atya? Era naye kennyini omuwulidde agamba ki? Lwaki yava ku kiragiro kya Katonda n'akkiriza? Gwamulimbalimba. Ngate Adamu yali agumye. In fact ye teyali nayewo naye olw'okuba yalaba omukyala waalidde naye n'agonda n'agamba munnange ow'omukwano gwe bampa lwaki siryako. Adamu yatukola bubi. Okiwulira? Yali asobola okugaana. Kaakati omukyala n'ensi yonna okumenyeka, ekkanisa yonna eyimiridde ku kintu ekisinga obukulu kyonna mukyala. Wabaawo omukyala awaba omukyala wewava okumenyeka, awaba omukyala wewava okwawukana, wewava okubetentebwa. Ekkanisa tuziraba zonna zibetentebwa naye era wabaawo omukyala. Ate tulaba ebintu eby'amaanyi ebikolebwa ku bantu ab'amaanyi era wabaayo omukyala ow'amaanyi. So kati singa ekyo tukitegeera nti ekintu mukyala kikulu kyandibadde kigwanira okuba nga otambula ng'omwoyo omutukuvu bw'akulungamizza, kubanga omwoyo omutukuvu tagenda kulungamya kibi, omwoyo omutukuvu tagenda kuzimbulula nti kati mwana we mulagira ayambale bubi bw'ati agenda asitaze abalala. Omwoyo omutukuvu byakugamba bya Katonda byonna birungi, kubanga omwoyo omutukuvu ge maka, ate omwoyo omutukuvu talina waatali. Naye lwaki tetwagala mweyunira, tetumusudde ebbali? Abantu omusanga yeegonzezza bwegonza naye nga munda ali kirala. Omuntu yeefuula ekintu kyatali munda ng'ayina ekirala kyayambadde kitali kya bwa Katonda. So ekigambo kya Katonda tukisudde ebbali ne tukwata ensi ebyensi byesomesa. Okay. So kyogezezzaako somesa omukyala kitundu kinene nnyo, azanya paati nnene nnyo either mu kwonoona ekkanisa oba mu kuzimba ekkanisa. Kyenkugambye nti awaba ekibi mu kwonoona omukyala waaba yaliwo yennamba emu mwangu nnyo okwonoona kuba kibya kigonvu kinafu nti anafuwa mangu okusobola okumenya ate asobola okunafuwa mangu okusobola okunyweza nti asobola okukola kyonna kubanga mugonvu. Lwaki nkugamba nti mugonvu mwekyo nti asobola okugonda ate agonda nnyo bw'aba agonze n'amenyeka n'ayimira mu maaso ga Katonda. Ekyo kirungi ate kinene era ekyo kiba kinene kiba kiyimirira kubanga agonda mangu anafuwa mangu. Bw'aba ategedde ensobi bwe kiba nga sayidi ya kirungi n'ategeera ensobi n'agwa mu maaso ga Katonda.
agwirayo ddala era n'amenyekera ddala ate bw'aba avuddeyo eno n'adda mu kibi ate agwirayo ddala naye ne kiyonoonera ddala. Okay, kakati omanyi mu comments awo waliwo yawandika lumu comment n'agamba osobola ossa omukyala kansikole kino omukyala asobola okubeera asobola okufuna ebirabo asobola okuba n'amafuta ag'ebirabo ebitaano bino eboogerako mu Bayibuli. Ekigambo ekyo kituufu nnyo kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Omukyala asobola okuba nga mubuulizi wa ngeri. Omukyala asobola Prophet si yabeera Prophet yani mu Luganda? Nabbi. Evangelist yani? Omusumba. Then omusomesa w'ekiga, yes. Omusomesa teacher. Then neki ekikola owookutaano. Biri bitaano. Njogedde bitaano. Prophet, evangelist, teacher, pastor ne nabbi. Prophet nabbi. N'omutume apostle. Okay. Kati ku bino byonna omukyala asobola bibeera. Kaakati labayo. Mu bino byonna byenjogedde omukyala asobola bibeera oba ayinako byasobola okubeera. Omukyala nze mu kubikulirwa kwange kubanga bino ebintu. Kubanga lwaki nkubuuzizza we nali ku debate eri eya pastor mukyala biki kisaala tugendemu nnyo waliwo comment eyateekebwako omukyala n'agamba nti mwenno mukyali awo naye waliyo abakyala ab'amaanyi nga byonna babiri. So kisoboka for starters omuntu omu okubeera nga alina ebirabo byonna ng'alina byonna then omukyala nakyo kitwalira awo kisoboka okuba nga asobola okuba na byonna oba abaako na bimu. Waaw, kakati nze mu kubikulirwa kwange kwenina kuba tuli mu kigambo eky'omwoyo omutukuvu buli omu alina embikuya gyakimibikkulira naye nze kyenina mu kubikulirwa kwange omukyala asobola okuba omubuulizi w'enjiri, omukyala asobola okusomesa teacher nga bwendi wano, omukyala asobola okuba nabbi prophetess keeko asobola okuba nabbi okulekanga ng'omwoyo omutukuvu kubanga munange ekigambo kya Katonda kigaza tekiramu akolanga bw'akola ki bw'ayagala kuba ojja ssanga omusumba oba omulunda ng'akugamba nti nze Katonda ye yampita okulunda abantu be tojja kigaana kuba Katonda akolanga bw'akola ki bwe kiba nga kyava eri Katonda ekyo tetukikola ki tetukigaana kubanga Katonda akolanga bw'ayagala era ye Katonda tetumanyi nkola ze nga bwe tutamanyi Katonda tetumanyi nkola ze kubanga olaba tosobola agamba nti byonna omuntu abirina naye ate eriyo asobola okuvayo n'agamba nti abirina okwagala kwa Katonda we bibanga bya bwa Katonda awo Katonda akola nga bw'ayagala kuba byonna bisoboka eri Katonda sisobola kigalantingako bisoboka eri ki eri Katonda kuba ye kabaka waaba kabaka nti oyinza okusanga ng'oli nze nange nali mbuulira ku lumu ku njiri omuntu n'angamba naye gwe oli mukazi lwaki togenda n'ofumbi lwaki togenda n'okola ki ne mugamba munnange wano ndikuweereza mukama wange kubanga yantumye naye olw'okuba nti tetugibuulira mu kuwakana teyakitegeera era naye ne mmuleka kati era n'omulala ali eyo agamba naye abakyala ne baba abasumba abalokole baba kiki ebintu bya Katonda birala Katonda asobola okukozesa omuntu yenna singa abaamu Katonda asobola ekitali ku baana b'abantu eriyo ebitasoboka eri abantu naye ate eri Katonda bikola ki bisoboka naye nze ekyo okubikula kwange kwennina asobola okuba omubuulizi w'enjiri asobola okuba omusomesa asobola okuba nabbi ate n'ekirala intercessor mwegayirizi omusumba ojja basanga era kisoboka nga Katonda yakoze eki yayise eriyo Katonda baayita
ddala nga yamuyise nebayo abamu ng'omwami Musumba naye ne yeetwalirawo nti muki naye naafuuka Musumba ng'ekkanisa emufudde olw'okuba nti mukyala Musumba asobola okukola ki naye ng'oluusi oba abamusomesa nga yandibadde musomesa naye ne weesanga naye muki Musumba ekyo kisoboka naye nga baba basomesa oluusi kakati abeena awo abasumba babeere nga batutereezanga because omusumba wawasa omukyala automatically omukyala aba afuuse mukyala ki mukyala Musumba naye tekimufuula Musumba weewaawo kati tubadde tusaba abasumba abalungi wadde oyo omukyala wo era tumuyita mukyala Musumba naye waba alina ekirabo kya busomesa asigale awo kubanga kyekyamuyitibwa ti mukyala Musumba muki musomesa mulungi weewaawo naye tuli mu mbeera nga mukyala Musumba ayina amaanyi mangi nnyo ag'abasumba n'okusinga assistant pastor mu church ebyo byonna stand iye sosokwa n'ebirabe ebirala sibigaana nze ng'okusinza nga toliiko ninga olina ebirabe ebirala in fact nze siina buzibu njala kya understandinga bulungi nze nzikirizira nti omukyala alina obuvunaanyizibwa mu kkanisa omulimu munene mu kkanisa era omulimu munene mu kkanisa era okuweereza mu kkanisa omukyala ateekwa okuba nga alinayo obuvunaanyizibwa bwe mu kuweereza Katonda era nga kunene naye ekibuuzo kyange tolowooza nti nno olumu bakisussaamu ne bakola bye batalina kukola weewaawo ekyo kituufu bakisussiza ddala ng'ekkanisa n'asukka we yandikomye n'otuuka n'ekiseera ng'ogenda mu kkanisa emu Omwoyo Mutukuvu ayogedde naye olw'okuba nti osooka wa mami ne biba nga bikomaawo yes ekyo kyembabuulira ge mazima b'Oluganda nga Omwoyo Mutukuvu bw'aba akola kubanga gwakubanyiira ate tekitegeeza nti alina kukozesa ggwe so bw'aba akozesezza omuntu omulala ate kyekirungi kubanga bwe tubeera awamu babiri basatu babeera awamu mu masekkati gaffe abaawo so kati bw'abeera ate ne kubali ne kwoli ava eri tekiba kibi naye ojja kwesanga ng'ogenze mu kkanisa omukyala Musumba akugambye sooka ogende ewa mami akugambye ekyo tekijja soboka wano kati ekkanisa eyo eba ya muntu kiba kitegeeza nti tekyali ya Katonda wa Mwoyo Mutukuvu bamusize ebbali then bo bebakola ki bebakola so ekyo si kyabwa Katonda n'akatono tekiri nayo kubanga ekigambo kya Katonda kiramu tusomeko wano katiti so tuwa makanisa agamu mami nagamba dadi tojja mulaba olaba ekigambo kya Katonda tulina kusoma ekigambo kya Katonda ne tuddayo nga tuddayo ddala wansi ku kigambo kya Katonda tusobola okutegeera Bayibuli etugamba wano mu Isaaya 28 nti ani gwaliragirira lwakuba amaaso gange gannuma Isaaya 28:9 ani gwaliyigiriza okumanya era ani gwalitegeeza ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere 10 okay ani gwaliyigiriza okumanya era ani gwalitegeeza ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere 10 kubanga kiba kiragiro ku kiragiro ekiragiro ku kiragiro olunyiriri ku lunyiriri olunyiriri ku lunyiriri wano katono naawo katono wano katono awo katono 11 ne bwokomaawo
ekigambo kya Katonda okirabye nti tulina kuddayo ku kigambo kya ani gwaliyigiriza ani gwaliyigiriza kubanga lwaki abo abavudde ku mabeere abantu baganya okuva ku mabeere okutegeera ekigambo kya Katonda balina kuddayo ne tusoma ekigambo kya Katonda lunyuliri ku lunyiriri wano katono ekkanisa ebyebikolwa by'abatume bano abasajja abaasooka kyokka ng'etugambibwa ti ekkanisa ey'oluvannyuma erisinga egenda ey'oluvannyuma eno mwe tuli egenda kusinga eyakola ki eyasooka naye ate bwe tuddayo ku kkanisa eno eyasooka baali bakwata lunyiriri ku lunyiriri kigambo ku kigambo wano katono kubanga bo baali bavudde ku mabeere nga bavudde ku mabeere baagala okuyiga. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.